yange nze Kakandise Twala Francis zaalwa ku kyalo kino Nakapini South kyenkulembera abantu kye banteekamu obwesigi nga njagala enkulaakulana nga njagala nkolere wamu n'abatuuze era tukkaanye tulabe nga tutambula era neebaza Katonda titenti nina tenti 3 eza 10,2 n'obutebe nembeera ne sepiki 6 ennene ddala nembeera n'ebikopo 45 145 nembeera n'amasowaani 500 naye mu kuleeta ebintu ebyo nasanga okusoomoozebwa we nabagamba nga bannange twekolemu omulimu nga baŋŋamba tekirabika njagala keetalingi naye neebaza Katonda nti buli mukulembeze yankwatirako yannyamba nnyo okunzizaamu amaanyi ate abantu abasinga baabigula abamu naye nga bw'omanyi nti mu kitundu bwe bateekamu ebigambo bangi abatwewola ssente ekyalo nakisoloozaamu miliyoni 25 naffe ng'abeerosi ku ssente bwe twajjanga ku boloti n'obuntuntu obulala oba twakola malasoni ne tuteekawo katale naye nga bambi byanyigirizanga bangi ate abalala ne babisanyukiramu ebyo mwe twajja ssente ne tuba nti tusasulako mu mmotoka eno tugireeta ate ne neebaza Katonda waliwo omwami bamuyita Ssekabire yatuguza emmotoka eno naye mu kutuguza emmotoka eno yanneesiga nnyo kuba nasasulako miliyoni zaali 3 mu kusooka emmotoka n'agimpa n'entandika nayo nengenda mu banka neneewolayo miliyoni endala netugisasula neggwayo kati tuli ku lutalo lwa kulwana kusasula naye twandibadde oluusi tugimazeeyo naye bannange benkulembera nayo njagala nnyo balina okuntaataaganya amala okubigusa ebisuubizo byange n'ebikolwa byange naye baba bagitaataaganyiza ne bagitwala mba mu mativu nga bagitutte eza Ssenyonja Arafat pangalira wano buluka gwe Kasenge Namasa County Mukono North Constituency olekera mu kalulu naye ngaffe Bannakasenge tulwane okulaba nti NRM tulinywereza ku ground okusingira ddala Nakapini South twongere mu vibe okulaba nti tukyusa obukulembeze obulwaddeyo obutali bwa NRM ssebo ne bannyabo tuli bagumu tuli banywevu okulaba nti NRM tuwangula wonna muluka Kasenge. Erinnya lyange nze Ssekibiina Fred era nga nze omu obegwanyiza okuvuganya ku bwassentebe bw'ekyalo Kasenge muluka gwe Kasenge bakiremezaawo ate tuba tunakola ki tuba tujja genda n'ekyo kozi tujja kufuba kwongera kukunga abantu baffe era nyongera okukubiriza abantu nti bannange kino temukitya newe balemezaamu nti kaluluka mu mugongo mujje mugende mugongo kubanga abachairman baba bakolako ebikolobero nga batunda poloti zammwe emirundi 2 bakuguza po tebaswala lwaki mwe mubaswalira okubeera nga temubajja mu bukulembeze nga tebasobodde baswalira kubatundako byammwe nakubakolako bikolobero so tekirina buzibu tuba tujja genda n'ekyo naye olwokuba nti tewali kyakkola kale tujja genda n'ekyo mukama wanaabanga bwasazeewo. Erinnya lyange nze Ssaalongo Mutibwa Dickson Nkajja chairman w'eggombola ly'e Nama omulonde 226 231 naye lwakuba abamu balimu enkenyera y'okuba nti akalulu kagenda beeraka mu mugongo abantu abamu batya okulonda akalulu k'omu mugongo ate nga ku mulundi guno kimanyiddwa nti bagenda babalondera ddala abantu be babeera nabo ku kyalo ate abasalawo ebintu ebingi ababawa amabaluwa abakolera endagaano z'ebibanja kaakati balimu okutya okugamba nti singa mba nsimbye ku muntu n'atawangula oli anandaba ati ate enkya naakeerayo ntya nennono obuweereza naye nga nange kyensingira ddala okwagala akalulu kano kabeerewo balonde ffe nga ab'NRM twatandise dde okuteekateeka baflag bearers baffe tubawawula era twabagambye dda batandike okukola eza vibe tuyingire akalulu era tukawangule nga bulijjo bwe tukola.